Mutulaga abasseyisima nga bwe mwatulaze eyasse omuyindi era mukwate abo bonna abattayisima nga bwe mwakutte eyatta omuyindi kye mugamba nti nno omuyindi wanjawulo nnyo ku bannayuganda oba muyina feva gye muwa abantu abagwira okusinga bannansi bwe muba mutugamba nti nno omuntu eyattayisima si wammwe deni mujja mutya okubanga omuntu oyo temunnaba mukwata oba omuntu eyatayisima yali order from above ebyo nno byebibuuzo by'abannayuganda naddala Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'agamba iffe tetwagala kintu kyonna kirala okuleka abatemu mutulage abatemu abattajjajja yichuli mutukwatire abatemu nga bwe mwakutte omuntu oyo eyatta omuyindi ye wanjawulo nnyo ku munnayuganda ali mu nsi yaffe lwaki ye mumuwa obwenkanya ate bannansi ne basigala nga tebayina bwenkanya bwe muba mukakasa ddala nti nno mmwe si mmwe mwasseyisima kati nno omutemu mumuleete ebintu mu ggwanga yaffe Uganda byeyongera okuba nga binyuma wabula nga era mukimanyi nti nze Shila Adita bino tebibeera bigambo byange ebintu ebyo mbyogera nnyo bino tebibeera bigambo byange biba biyina gye bivudde era kyovulaba nti obutambi bwabo aboogera bino ebigambo manyi buteekawo waneeno ne mwewulirirako ne mulema kugamba oyogera by'otamanyi lwaki oyogera kino lwaki oyogera kiri ndeetera ddala omuntu oyo eyavuddemu ebigambo ebyo wabula nga ate woba subscribinza nakyo kiba kitwongerako ku channel eno kiba kirina gye kitwala channel eno in one place or the other era nga tubasaba nnyo mu subscribing okwate ku kadaaka kali waggulu so that videos zonna zetuteekayo wano eno munnange zibeera zikutuukako gwe omwagalwa wabula ate era bw'oba zimaze okutuukako omaze okuziraba ziliking ate era otuwe comment tumanye kyotegedde mu video ezo oba kikyozirowooleza kikyowabula mu video zetutaddeyo yes n'okuwabula kubaayo era nga nako tukukkiriza tugendagendako mu katambi kamwana mulenzi omutono omugezi da genius Tamale Mirundi Junior nga avamu ebigambo wabula ebigambo Tamale Mirundi Junior byayogedde ebigambo bikulu nnyo byamaanyi nnyo era gwe wekaweka omugezi gwogenda okuba nga otegeera bino ebigambo nga nze bwe nabitegedde sigenda kwogerera nnyo bigambo katusooke tugendeko mu bigambo bya Tamale Mirundi Junior without wasting any time ate era tubeere nga tukomawo social media njimaze nja kujjanga just once in a while tunyumyemu nti banneemugamba ki nyiza n'okujja netuzannya amatatu naye bino kwogera babbi mu ggwanga lino simanya nguudo kize batannazimba nkola muyinula gwegaba nkuba amasasi gwe temwakirabye ekyatuuseewo manyi mwebuza amagezi ate temuyiga nze nayize noonya kati nagyensengukira mwe munvume mbu Junior ndi mutiitizi butiitizi bwe bumpangaasizza nze Tamale ndi mutiitizi nali mbagambyeko mbu siri mbwakakana ka Junior katitizi iyenze kuva dda ndi mutiitizi Tamale enjiga bakwata sipapa na mwegaana sa mwegaana nga bamukutte mbu Junior lwaki weeganye mukwano gompita musiru nze sitegeera bamale nnyini okunzita mujje nga musunda embuto muleeta obusente wano enjala esiiba ennuma temuzimpa nakubidde Jerusalemu salesimu tebakwata nenkubira nko Toyota takwata nenkubira nko Zaire takwata Noba mwasazeewo banzite mumbuulire tell me nenkubira kamanda wa police simu takwata njagala bukuumi bannange mwagala bamale kukuba masasi mu kabina musooke mujje nga mukola investigations mweze temujja kunkolirako investigations zammwe nga nkyali mulamu mumpeyo abasirikale babiri mujje mutandika okwogera olunyankole Junior ne tumukunda munonga ne twamwesembeleza kakati Junior ne tukukunda iwe mwana we n'oli omwensiti temujja kwogera lunyankole nga afudde mu lwogere kati sha bintu bitali mu makulu wano ono Isima mubadde mu mwagala tubadde tutambula ne Isima eyo yonna mu MK project ono twagenda mwaluwa ku bintu bya Jeno Muhozi twali ne Isima ne bakuba emmotoka Isima ne bamukuba amasasi ne tubanga tukyatudde n'okutuula twagala batemu temutubuulira nonsense twagala abasse Isima kyokka kye tubamu tukolera don't tell us your nonsense kaise temuleeta zaaki tetukyayagala ssente
twagala baseyisima wano temujja kuddamu kutumanyira manyira mwe muyina abasirikale mwetooloddwa emmundu 13 filifina wadde akasaale muli awo mukola butwiti mwemuloza ensi tenyiiga omwomu gwe batwala nze temujja kunzita mbabuulira okitegedde bulungi akatambi ako nze mbuuza okategedde bulungi okawuliriza bulungi woba okawuliriza n'okategeera weewaawo mukama yeebazibwe okoze ekintu ekirungi kati tugenda kumanya komenti yo mu komenti zammwe tunaziyita mmwe tugenda okuva tusinzire tumanye nti ono yategedde vidiyo ono teyagitegedde ono akomentinze bukomentinzi ono ayiseewo buyisi just n'abanga tagitegedde nga tagiviewinze tajiwuliriza omanye ebyo byonna komenti zemuteekayo zitulaga batya bwe mutegedde mu vidiyo eyo oyo ye Tamale Mirundi Junior mutabani wa Tamale Mirundi Senior omwana oyo ayina ebigambo ebyamagezi ennyo bw'oba omuwadde obudde yes of course ebiseera ebisinga nga a young guy or a young boy amanyi okwogera ebigambo nebirabikanga ebya comedy naye bw'oba obituute mu maaso n'obiwuliriza n'obiwama to trust me bigenda kubanga byebigambo ebikyasinza obuwoomu bigenda kuba one of the sweetest words byoyagala okuwulya oba the words your ears would want to hear yoyo mutabani wa Tamale Mirundi Junior avuddemu ebigambo ebirungi ennyo nga ne bwe yandibadde nze ebintu ebyo nandibibuuziza if I had the chance oba if I got a chance singa era sikutya nandibadde mbibuuza naye according ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda trust me words like this they don't entertain anyone words like this only leave fear into hearts of Ugandans so chibela better we watch our mouth ne tubelanga ebintu ebyomu tubireka nebigenda not everything it to not be pointing out munange kino walabe kiri ebintu ebyomu tugenda kutandika bireka ate tuyigo okubireka for the safety of our lives and our families jukira ekikustuuka ko kiba kikosaza the entire family of you era wano wetubakuta ntubaga munange ebintu ebyomu tubireke tuleka abo bokka abanyina pini abamira pini okulwanirira eggwanga balirwanirire ffe tuddeyo mu ggwanga libamaze okulwanirira and of course era sigenda kubanga nerabira obaterawo akatambi kano ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda okulaga nti no embeera yeeyongera okusajjulukuka singa abakuuma ddembe tebayimukiramu mu bunnambiro kulaba nti ebintu webiti babikomya mu bunnambiro okuteekawo safety emala kutambuliza maaso ku bantu abakozesa obubi ebisi abakozesa obubi weapons ngenda batwako mu katambi k'omuntu agezezaako okutta omusirikale ku poliisi kwennyini olunaku olwaleero ate era kikomewo akatambi ako ndowooza mwena kabatuuseko mu groups zammwe ez'enjawulo ku Facebook ku TikTok ku WhatsApp era abamu mumaze ndowooza n'okubanga mukalaba ku YouTube kubanga katambudde nnyo Gayu bwe yavuddeyo n'ayagala okubanga ayagala okutta omusirikale yamugwiridde omulundi gumu ng'ayagala omusikako pisto n'amuba element mu mutwe ekyamuleetedde ndowooza okubanga akolaki alemererwa ekyo kyamuviiriddeko okubanga alemererwa kubanga abantu ababadde abo ba policemen abali mu uniform uncovered policemen we bavudde ne babeera nga bayamba ku musirikale ono yennyini ne babeera nga bateeka wansi omusajja oyo naye ng'ate yabadde musirikale ne bamukwata ndowooza ne bamuteeka mu kaduukulu ng'era akatambi bw'okalaba era nga bozze ng'okalaba wabula ate era sigenda kwerabira kwogera ku masasi agavuze olunaku olwaleero mu ggwanga lyaffe Uganda ku parliament yennyini ku parliament okwo batiddewo omuntu omusirikale avudde mu mbeera n'akuba omutuuze amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi ate era bino bye tubadde twogerako mu kakilipu kali akasoose nti ennaku zino eno amasasi mangi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda abantu tetumanyi obusungu buva ku ki kyekibanyiiza kyekibaleetera embeera eyo okulaba nti nno bava mu mbeera up to that level omuntu n'ova eri out of the blue olw'okuba okutemundu n'ogisonga mu muntu pupupu n'omukuba amasasi omutiddewo
toyina explanation gy'owa ate era nga tusiiba tugamba abantu banino abakwate mundu munange yo time is coming for you to become a threat to citizens ng'abantu tulaba abantu abambadde uniform nga tubatya tukulabe ne mundu tukutye tudduke abaana batandika bayimbamu ennyimba nobasongamu enwe olw'ensonga nti ebigenda mu maaso ennaku zino si birungi era tusaba omukulembeze w'eggwanga abeere ng'atunamu eno ensonga either abapoliisi buli bwe bamala okukola oli bw'ava ku duty emmundu agireporting agizeeyo nearby police station abeere ng'ajja ng'agipiikinga every morning buli omu ajje apiikinga emmundu ye ng'osayini picking emundu osaininge ogende okole dani abantu obawa rights over these weapons kuba babawa rights ng'omuntu abeera nayo asula nayo atambula nayo buli wamu wayagala trust me era zijja bavirako okubanga bakola ebintu nga bino wabula atera sigenda kwerabira Katambi kamuna Uganda avuddeyo n'abeera ng'akukulumira gavumenti n'abagamba halo mwetira akasajja mwata akasajja akaali kabaweereza obulungi akasajja akaali kawulirizibwa ensi yonna kati nno wetwogera kasajja tuba twogera ku Yisima Olexas atannaba kubanga ava ku mitima gy'Abannayuganda tannava ku maaso g'Abannayuganda yadde ku mimwa gy'Abannayuganda trust me bakyamwogerako nnyo kijja twala ebbanga ddene ddala Abannayuganda okubanga free beerabira jjajja Yisima for good bamanye nti nno omusajja ono yafiira ddala tagenda kudda talidda ne wetunakola tutya ne tusharinga obutambi ne tukola tutya that man is really gone for good tugenda batwalako Mukatambi kono TikTok avuddeyo n'ayogera ebigambo bino naawe obyewulireko otuwe endowooza yeera NRM mwafiiriddwa akasajja kabadde k'amaanyi kabadde nga katunuza emmundu ewa principal waffe ne tugamba bannaye nga bwe katwewaanya ne kadda ne kakuba bwe kadda ne kakuba naye mwakettidde ki oyo ye mwana mulenzi Kiseka Wumalo abasenga mwena mumanyi Kiseka mulenzi ono lugogola y'omu ku bavubuka envumulo betulina mu ggwanga lyaffe Uganda bali ku kyeyo aboogera ebintu ebiruma Abannayuganda nga bakozesa social media era gwe tulina okuyita nga blogger munkola ennyangu oba munjogera ennyangu tugenda kubanga tumuyita blogger omuvubuka ono avuddeyo n'ayogera ebiri mu Katambi ako nga mbiwulidde sigenda kubanga mbiddamu n'agamba bantu mwettira omuntu ow'amaanyi eyali awulikika ensi yonna omusajja ng'avamu eddoboozi nawe n'okukankana naye olaba your own man mwamuteeka wansi olwo ffe enswera yes and of course ate era ebintu bya Yisima trust me banage byakankanya abantu bangi nnyo mulimu n'abatusuubiza nze sigenda kudda ku media ba likes of Kasuku bonna bali mu kutya bazonto n'okugenda mu toilet tebakyagenda buli gabayitamu buyisi okutya kubasuseeko wisdom kaye banange kankubuulire abantu batidde okozesa media olaba pengepenge atuula ku social media omwana n'awandiika buwandiisi gwoddako n'agiddukako ensawo weetuuse banange okufa kwa Yisima kwatukuba ekikwe Abannayuganda tuze nga tufiirwa abantu bangi nnyo naye trust me okufa kwa Yisima bannange okufa kwa Yisima olaba nze nakankana omusulo ne gutandika kumpita mu bugisi tosaaga bannange okufa Katonda yakwesigaliza ekitiibwa tukulaba buli lunaku abantu bafa buli lunaku naye okufa kintu kizibu nnyo ekyokumanyira era tewali muntu yenna ajja kimanyira yenze kila adita katomanye eki kyolowooza nga weeyambisa comment section imbagala nnyo see you in my next video tosubwa video yaffe eddako ate era tovaawo nga tolaikinze nga tokomentinze ate era ekisingira ddala subscribinga bangi nnyo mwerabira okusubscribinga kintu kyangu nnyo ekigambo weekiryawo subscribe akade kalyawo waggulu gwe kakooneko buli video yonna gye tuteekayo ebeere ng'ekutuukako kikole mukwano tekitwala budde imbaagala nnyo